by'okulonda kwekaawa bannabyabufuzi okutambulizaako kampeyini. Mu kulambika akakiiko ak'ebyokulonda kwekaawa bannabyabufuzi okwetangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19 mwalimu okutuuza enkuŋŋaana ezitasussa bantu 7 mu bifo ebyetadde obulungi nga n'ebyetaagisa byonna okutangira ekirwadde ekya COVID-19 biteereddwawo. Wabula Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu olunaku lw'eggulo yayongezza ku muwendo gw'abantu munnabyabufuzi baasobola okusisinkana mu lukiiko mu kunoonya akalulu okuva ku bantu 7 okutuuka ku bantu 200. Wabula akakiiko ak'ebyokulonda ko kagamba nti keetaaga okuddamu okwetegereza ensonga eno kafulumye okulambika okulala okugenda okuweerezebwa bannabyabufuzi bonna abali mu kunoonya akalulu. Omwogezi w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda Paulo Bukenya agambye nti akalulu nti abakulu mu kakiiko kano olwaleero batuula batunule mu kyasaliddwawo Minisitule y'ebyobulamu. Ensonga eno yakajja mu ddiiro tugenda kuba tugitunuulira mu bwangu obwetaagisa era tulungamye mu bwangu obwetaagisa. Kuba ekigendera kya Electoral Commission kikulemesa abantu kuŋŋaana wabula okukuŋŋaana mu ngeri bakuuma nga balamu nga tewaliiwo ya kusaasanya bulwadde wa COVID-19. Twalaga nti tujja kukola review oba tujja kuddamu tugitunuulire bwe wabaawo obwetaavu nga wakati wekirabika tugenda kuba nga tukikolako era tubategeeza. Olindako okulungamya ku Electoral Commission. Ebyo nga bikyali awo wazzeewo okukubagana empaawo wakati w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party n'akakiiko ak'ebyokulonda oluvannyuma lw'ekibiina kya DP okutegeeza tikyaddaaki kyataddeyo okusaba okwakyo mu kakiiko ak'ebyokulonda batandike nabo okutalaaga Uganda nga banoonyeza pulezidenti waabwe Norbert Mao akalulu ng'ate akakiiko k'ebyokulonda kagamba tekannafuna ntegeke eno eya DP. Kinajjukirwa nti ekibiina kino ekya DP kye kyasembayo okutwala emikono egy'abannayuganda abaasemba Norbert Mao yeesimbawo ku bwa pulezidenti wa Uganda era be basembyeyo okuwaayo entambuza zaabwe mwe bagenda okunoonyeza akalulu mu Uganda yonna. Kyabbaase kitegeddeko nti yadde ng'olunaku lw'eggulo kakuyege lwe yatandise mu butongole naye ekibiina kya DP ate lwe kyaweereddeyo entambula zaakyo mu butongole era olwaleero nti lwe kisuubirwa entambula zino okutunulwamu olw'enkya batandike kakuyege waabwe. Sekamwa w'ekibiina kya Democratic Party Okolele Enoko Opio Amani akakiiko ak'ebyokulonda batandikire mu bitundu eby'ekaseese ng'ekigendererwa ky'ekyokulambula ku bantu abaakosebwa mu bulumbaganyi obwaliyo mu 2016 amagye bwe gaalumba olubiri lw'omusinga owa Lwenzululu kyaziwezire mu mbereere Mangoma ne mufiiramu n'abantu abawerako. Fenga Democratic Party olunaku lw'eggulo twawaddeyo programu yaffe mu Electoral Commission era nga twasazeewo nti tugenda kuba tutandikira Kasese ku lunaku olw'okusatu era tiimu yaffe olwaleero egenda kutambula etuuke Kasese. Ensonga lwaki twalonzeewo Kasese nti Kasese otunuulira ebyagituukako abantu b'e Kasese ebyabatuukako mu 2016 nga guggwako olabira ddala nga gavumenti eno yaddira amaanyi gaayo gonna negazza ku bantu nebatigomya kyokka ng'ate yerina obuvunaanyizibwa obusookera ddala okukuuma abantu n'ebintu byabwe. So ffe tugenda e Kasese nga tubatwalira essuubi epya. Kyokka yadde nga aba Democratic Party bagamba nti akakiiko baakawaddedde entambuza yaabwe mu bakasabira basookere Kasese naye ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya agambye nti tebannafuna kulambika kwa DP mwenetambulira ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu kampeyini zaabwe. Olunaku lw'eggulo bwe twa closing okuggalawo business twali tetunafuna nteekateeka ya kibiina kya Democratic Party. Pulogulaamu yaffe gye tulina twabadde tetunaba kufuna nteekateeka ya kibiina ekyo era tetunaba kugifulumya ng'Electoral Commission kugikwasaganya n'ey'abalala. Baabesimbyewo abalala olunaku olwaleero bongera okutalaaga ebitundu bya Uganda ebitali bimu okunoonya akalulu. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa bwe yabadde ayogerako eri ensi akawungeezi k'eggulo yagambye nti waakufuba okulaba ng'ebyenjigiriza amatendekero ag'eb'emikono bannayuganda babifunira ku bwereere singa banaamwesiga ne bamwongera akalulu mu kisanja ekya 2026 okumaliriza ebyo byagamba ebibadde bikyasigalidde. Pulezidenti Museveni agambye nti okusomera ebwereere mu masomero ga primary ne secondary afubye okukikolako wabula nti singa bannayuganda banaamwesiga mu kalulu akajja ensonga eno yakutwalibwa ne ku mutendera ogw'amatendekero ag'ebyemikono. Mwami Museveni era agambye nti mu kisanja ky'ekijja nga bamulonze wakuteekesera kubunyisa amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba n'okulaba nga buli kyalo kituusibwamu amazzi amayonjo. Waliwo nga projekiti empya z'amazzi Lunyolya ekalagala Bugombolola y'Enyimbwa Ndege Ngogoro eri ku luguudo Kakiiba
ekyamutenga z'amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba enzizi Kiguli Kasenyi Obusaana Lugogo Kyabalamukya Kyamukonda Lwabyata naye ku by'amazzi plan eri nti buli kyalo kibeere na waakiri borehole emu oba stand pipe emu bwe tuba tulina amazzi ag'emudumu kubanga ebyalo biri 7,000 nasanga obyalo 5,000 byo birina amazzi kati wasigadde ebyalo 2,000. Mwami Yoweri Museveni mu ngeri y'emu akakasizza nti ebyobulamu ebisinga amaze okubikolako nga afuna eddagala era nga wakutandika n'ekizibu ekyokubbibwa kw'eddagala mu malwaliro ag'enjawulo. Abantu aba science bavumbudde kompyuta esobola okulondoola eddagala kuva mu factory okutuukira ddala ku mulwadde era batandise okukozesa amagezi ago okugasaasaanya mu malwaliro. Walimu bingi tusobola kubimalayo mujye mufuna obudde musome manifesto yonna. Y'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akedde mu bitundu eby'eppakwaki gy'agenda okutongereza kakuyege we olunaku olwaleero era leero bw'aveeyo agenda Kennedy ate olwaleero alufundiikirire mu bitundu bya Arua. Ayogerera ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi agambye nti okutandikira mu kitundu ekya West Nile bakikoze kubanga gwe batwalanga Mekka w'ekibiina kyabwe kubanga mu Arua we waafiira n'eddereeva ng'omukulembeze waabwe Yasin Kawuma nga n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi Ssentamu ebitundu bino bimujjukiza ebintu bingi. Joel Ssenyonyi agambye nti eppakwaki babadde bafunye ekifo ky'abantu 7 naye bwe bafunye amawulire nti kaakati bakkirizibwa okutuuza abantu 200 bakedde kwongera ku muwendo guno. Abantu general abagenda okubeera mu meeting engeri gye bali abatono abeeranga abakulembeze bannaddiini mu kifo ekyo n'abantu ba bulijjo abatonotono kugamba nga buli group eri represented such that oyemuko nabo ne bana abantu nabo bawe endowooza zaabwe kakati ffe kino kitwali agadde mutukolere gavumenti ya NUP etukolere bino bye bitunyiga bino bye tuwulira nti mwali taddeko essira so kuwayamu n'abantu bano then of course nga bayita mu kibuga abantu batera okubeera ku mbalaza zaabwe ku mabbali g'enguudo nga babawuubira ekitamenya amateeka. Ye Henry Kakulugu Tumukunde agenze Lukunjiri olunaku olwaleero. Fred Mwesigye agenze mu bitundu eby'e Kampala ate Patrick Amuliati Oboyi olwaleero ali mu bitundu eby'Esserere Ngora n'ebitundu ebimu ebya Soroti. Ab'ebyokwerinda ababadde bazinzeeko akatale akasente bali ku ddembe Kayito Owino bakaabulidde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Mu katale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa ng'Owino olunaku olweggula abasirikale okuva mu poliisi n'ekitongole kya KCCA baasibye beebulunguludde akatale kano nga bateekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okujja obuyinza ku bakulembeze mu butale obutali bumu okwetooloola Kampala nga omukulembeze w'eggwanga mu kiragiro kino mwe yasinzira n'ategeeza nti abakulembeze bano baakumala emyaka 3 nga tebeetabye mu kuddukanya butale buno wabula abakulembeze mu katale kano akasendi bali ku ddembe oba Owino baddukidde mu kkooti nga baagala bayimirize enteekateeka z'ekibuga Kampala enteekateeka za KCCA ne Ministry of Finance ku nsonga za Kampala ez'okumaamulako abakulembeze mu katale kano. Peter Ssenyonjo Livingstone nga yamyuka ssentebe w'akatale ka ssente bali ku ddembe oba Owino agamba nti ensonga ez'abaddusiza okugenda mu kkooti kwe kulaba nga balwanirira omuntu wa wansi era n'agamba nti tebagenda kuzikiza okutuusa nga bafunye obwenkanya. Twagenze mu mateeka okulaba nga tuziyiza Kampala Capital City Authority kubanga olubereberye baatugamba nti bajja kulonda n'ebbaluwa gye baatuwandiikira nga ate tugamba tuhand over obuyinza bwonna bwonna okubuhandinga over ne twebuuza okuhandinga obuyinza n'okulonda bifaanaganira wa ebbaluwa ya pulezidenti yali ekyogera bulungi nti obutale bwa gavumenti ffe tetuli katale ka gavumenti kano akatale ka ssente bali ku ddembe kali private kaddukanyizibwa ffe ffennyini abasuubuzi ffe tulina ebyapa byako ffe tulina obuvunaanyizibwa okukeddukanyiza yo waliwo Kampala Capital City Authority kyerina okujjamu just to regulate okulaba obuyonjo nakina ensonga eri wakati mu bintu bino baagala ttaka lya Owino ettaka lino liba libubi nnyo bavunaanyizibwa kuddukanya akatale kano ensonga zaabwe zigonjoolwe mangu baleme kutaataaganyizibwa mirimu. Ssaabasajja Kabaka Maaso Moogi ebigambo bye bya nkizo gye tuli. Ekimu ku bitukosa n'okutuzza emabega kwe kulekera abalala okutusalirawo ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka n'eggwanga lyaffe. Ekiseera kituuse eddoboozi lyaffe lyongerwe
okuwulirwa n'amaanyi mangi. Okusobola okutuuka ku kino, ategeeza laadiyo Kyabassa nti basabye